bwetuna ekigambo lockdown nga bwe kyogerwa bw'oba wakufumiitiriza teriyo lockdown ya bulabe yannamaddala ntuufu kwenkana lockdown ya Allah tabaraka wa taala nga mu butuufu ge makulu gennyini amatuufu agali mu kigambo lockdown. Anti lockdown nze bwe nkivuna mu Luganda olwange olutonotono, mu Luzungu olwange olutonotono ne nasoma lockdown kusibira wansi wa mukabuli. Sekamuzata ali mu lockdown, Dr. Kalisa ali mu lockdown, muganda wange Allah musasire Haji Nabuga wa Abdil Allah yakamujjulula ayingidde lockdown. Ayubu Nyende abadde secretary w'abavubuka e Nakasero agenze mu lockdown. Lockdown kusibira wansi ye lockdown nga ya buli muntu kinoomu alangirira amateeka ga SOPs ayinayo lockdown ye bagalangirirako tuyinayo lockdown. Buli muntu alina lockdown ye. Lowooza ku lunaku lw'oligenda mu lockdown nga lockdown eyo terinayo kukujjayo kwa kitonde kyonna, teryamanyi ddi lw'olivaayo. Kitange gyali mu lockdown, mzee Muswahili, mzee Sulaiman Kyeyune gyali mu lockdown, Sheikh Musa Bosa azala Sheikh Bosa gyali mu lockdown. Fenna tulekedde lockdown eyannamaddala. Lwaki twatidde nnyo lockdown eno ey'eddunia nga lockdown y'eddunia kuleka wakana banganda zo kugana kujja mu kibuga? Lowooza ku lockdown ya ludda lwo olwaddiyo ila qiyami saa kutuusa Allah lwaliyimirizaawo enkomerero.